Kakati baganda bange ndi wano eno ku Nine Hotel Naif Dubai UAE ndowooza mukiraba. Njagala mbatambulize kamera wano eno mpola wabula ndabika oba amawulire ngendo ba agakwatagana ku ki kuba nage mpulira nga nenyamiddemu ku bambi. Anyway, bw'oyita mu mulyango ogwo gw'olaba omwo awo eky'ebbali waliwo security, eno ku mukono bw'obeera gwa kkono bw'odda munda awo kambalage katono nnyo oba ogenda mu Venom Club. Venom Club ojja mpolampola keno Nine Hotel n'ojja mpolampola n'oggulawo wano n'oyingira mpaka wano eno. Kati omulyango gugenda mu Venom Club gwego nga bw'ogulaba okitegeera. Anyway, ate ono gwe nsanzeewo badde mpitaayita ne ŋŋamba owaayi kasooke mpiteko wano eno ku Venom Club ndageko bannayuganda naye nga kinjagala obbagamba mbadde ne mbasaba mubeereko bannange mbabuulire. Ate wano ndabako ewamu events presents Acidic Vocal live in UAE ndi musoga concert ja kubeera Saturday. Anyway, ne ba sponsors babo we bali baana ba maama kansooke nzireyo ngambya asigenda kuyita wano eno nga sizzeeko wano eno okusinda ku kye nawulidde njagala mbabuulire. Anyway, oba otuuse wano ku Nine Hotel bw'oyimirira bw'oti olengera eri omuzikiti okozesanga motokayo osoteekamu location n'oteekamu Nine Hotel Naif esobola okuleeta wano wennyini nnyini. Kati eriyo omuntu asobola okugamba nti njala kujja nno ku Venom Club naye osobola okulinnya metro n'oviiramu ku Binias exit 1 exit then awo n'olyoka obuuza n'ogamba njala genda wa ku Venom Club wadde jeramu yewa ne bakulagira osobola otambulawo mpolampola oba nga toli mulwadde mpolampola otambulawo. Kakati ate wali eri ne wabeerawo bus stop yiiyaawo bw'oba nkukoseza baasi ez'enjawulo ziyitawo awo ne bakusuula awo. Bw'oba bakusuudde opposite eri ewalala then n'okrossingamu n'ojja wano ku Nine Hotel. Eno mbadde njagala bagamba ki baganda bange kyenjagala obbagamba kanzireyo ntuule tunyumyemu mpolampola. Mbadde mpitaawo nga nva kola ka interview ne mukwano gwange omu ne ŋŋamba lwaki topaakingako wano n'okola ki sisasudde no na parking taddemu hazards sisasudde parking ne ŋŋamba owaayi kanyaaka mbeere nga mpitawo okwo mbeere nga tukola ki nga tunyumyanyumyamuuko tunyumyemu ku DJ Ram ono kiki ekiriwo kitegedde muganda wange. Kati njagala ntuule tubeere nga ate tunyumya mpolampola. Kansubire nti layiti wano emmala oba nzigalewo kanzigalewo. Munnange DJ Ram njagala bawa ka story akali brief about DJ Ram. DJ Ram ndoza musisinkana yali 2022 yes kumpombo. Kati nalinga muwulira ne ŋŋamba owaayi ne tujjaawo tufunamuko ka interview naye kaali katonotono ne mubuuzako awo ku bibuuzo wammanga naye emabegako awo oba gamba nazze kuno wano mu UAE amateeka gaali mayitirivu gaali g'amaanyi nga ebivvulu batugamba emabegako eyo ddala byali nga tebikola ki tebikkirizibwa naye amateeka gagenda galuze ninga mpolampola ŋŋambe should I say it like that. Kati DJ Ram ayita mu bannayuganda akaddako era ali mu bintu bya bbaala ayita mu bannayuganda naye nga alaba nti bannayuganda balina ekibabulamu oba aŋŋamba yayitaayitako mu bifo ebimu nasinkananga waliwo kirabu ez'Abafiripino ezagenda nga zikola kizikula mpolampola nga waliwo kirabu ez'abantu abeeru. Kati DJ Ram n'agamba kati ffe baani abaddugavu abatafunayooko naffe ku kirabu era DJ Ram be bamu ku ba promoters wano abali mu UAE. Oluvannyuma lw'okwetaawo ku zikirabu ezo n'abannayuganda oba n'abaddugavu mubasanyukira kubanga ne bagiyita Venom Night African Club. Munnaye DJ Ram ng'akola kingata idea ey'okutandikawo
night clubs ez'Abafirika ng'aguzaako omugaga omu ekirowoozo ekyo ng'akigula. DJ ng'atandika mpola mpola, DJ Ram n'atandika okuŋŋaanya Bannayuganda mpola mpola, n'aggulawo ekiduula. Yagenda okulaba Bannayuganda bandise okwettanira ekiduula, n'agamba lwaki tetuleeta ku bayimbi abaana abeeka naffe ne basanyusaako ku bantu baffe abawangaalira wano. DJ Ram teyali mubi ng'akola ki? Nga munnange atandika n'abayimbi abanene 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 ab'amaanyi, era ssaawa eno tewaliiyo muyimbi munene DJ Ram gw'atannaleeta. Ani yakajeeyo? Tewaliiyo muyimbi munene ali mu Africa DJ Ram gw'annaba kuleeta. N'agenda ng'aleeta abanene abaleeta bona n'abamalayo, n'adda ku baana abakyazimba career, nabo n'aba opportunity n'abaleeta, naye nga afuna abaana abalina talent era nga bagenda ku entertaininga Bannayuganda bawangaale wano ku kiro kubanga tuyita mu bingi. Era ssaawa eno olugambo lwe mbadde mbaleetedde ndowooza ekipande mukirabye baganda bange, tugenda kubeera ne Acidic Vocal ng'ennaku z'omwezi 9 November 2024 gwe guno omwaka gwennyini gwe tulimu, ate era ng'ennaku z'omwezi 10 akirire Abu Dhabi. So Munnayuganda gwe wenna gy'owangaalira, oli mu kiyumba, oli luddawa, stress yonna gye zikugoyeza, olunaku lugenda kubeera lwa 6, at least saba sick leave, weerwaze, saba kamaabo, off gikyuse, omakinge sure olina stress zo. Ekintu ky'ogenda okukola ng'ennaku z'omwezi 9 November mujje tusisinkane wano ku Venom Club ssaawa 2 ez'akawungeezi, emiryango gibeeranga miggule. Okulya ssente si kulya mwana, kino si kya buli lunaku, kya lwalumu, kijja lumu. Ate nga DJ ali omu kuba promoters wena bali professional, ba promoters abamanyi abategeeka kye bategeera, era nga bagenda kuwa Omunnayuganda oba yenna omufirikazi okuyingira ekitiibwa akasente kabeera asasudde, era ajja kufuna service eyo okuva mu muyimbi kubanga baperformingira ddala bulungi nnyo. Naawe n'onyumira n'ogamba waawo, mazima gani tukoze eki, tunyumiddwa. So abaana abasoga, Bannayuganda, Baganda, Banyankole, Batoolo, tribe yonna, concert eyitiddwa Ndi Musoga naye omwana Munnayuganda. So ffenna tujje tumusupportinga nga bwe tukoze ku baana abalala babaddewo, naye tumulagira kubanga omwana ali talented, alina obuyimba obwakabi bungi nnyo. Yes, ndowooza kanneeyongereyo baganda bange, nkole emirimu emirala, sigenda kubeera ku kiki ku kimu. Anyway, ngenda Kaceere, mbadde neerabidde. Kangende Kaceere. What is it? Ngenda Kaceere. Sinnasiba nno musipi. Kensiba omusipi gwange. Ngende Kaceere. Motoka eno ezitowamuuko naye mala n'ogivuga muganda wange. Bagamba enki ekeerera amasanga gaayo yamanyire okuvugira obumotoka obutono. Kyewakoze kino ndabika singa kitegeera. Motoka kinene strong. Naye nja kukivuga. Ndobo pelemera amasanga gaayo. Ejja kunnema kuvuga baba. So katugendeko Kaceere wiiti. Nzaga tuli Akaceere. Kameka Kaceere. Aina gaija Kaceere mutuja Kaceere kameka kateni. Akino kipoliisi. Mukama wange. Nyingire ebbala. Mbukambeka kateni. Esiye.
Emalayo. Malah sale.